bamutwale ku nswaze bakulimba nga tolyazaala nno genda ofune ensezo ogenda kuzaala oba ozaala nabo bagenda kikukola sosa kwebaka ku mwana mukwano si gwe muyina bwatyo otunula zipu yeeyo ebyo ebintu ne Susan yamuzaalamu wazaalamu n'omwana omulala omwana ne balaba olaba bali beka wawo baba ono difayira ayonamawulire tupasta this is a third time nga nkuwulira nze nayagala bamulaga ku mawulire 2 obusajja bwepankana muntu abakira ku baana abawere tosirimaniwo gwe tozaalibwa muntu ozaalibwa mbisi akaberegeka ozaalibwa wano byate muganda we mwana mwe ku ssente What ayagala omwana yogati ayagala yogere wakyali mu kubuulira njiri wano mufye yagamba temutukwata bifaananyi yakoze birungi myaka 17 abatuuze waliwo abataka ababirimu waliwo omwami ayogera ennyo agambye tetulina kye tujja mmukola omwana waali wano muto bamwebakako ne bamuzaalamu omwana sebo sindika osa omwami wuuno wano n'omulamuzi waali awo justice weda mumpe wano bajje wano Mr. Osi omusango ensonga zetuvaamu kati chief justice atudde awo njagala mujje muno n'omwami wuuno yayita kuSusan yadifayiringa omwana wa 16 years kati ali 17 n'amuzaalamu n'agaana omuwa obuyambi naye omusango gutu bali wano ku polisi wetugenda RCC wezze mu kooti mwetugenda okutola musango sebo jangu wano mumutere eddala awo chief justice waali amusalirirewo omusango n'omwana waako tulabe ekyokukola ndi wano mu munoni Yeah.